Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Nze Nurudeen Ntege nkukulisa yonna gy'otambulidde olunaku olwaleero. Abavuddeyo mu jjuma mwebale kusaala, bannaffe abasaba ku Saturday tubaagaliza Sabbaato ennungi, ab'oku Sunday nammwe mugende. N'ennaku endala nkubiriza abantu bonna yonna gy'osinziira beeramu ne Katonda, beeramu ne Katonda. Ebintu byonna nga bimaze okugaanirira nga bigaanye, genda ku musaala osaale. Buli lw'owulira ebintu byonna nga bigaanye okutambula, gwe zuukuka osaale. Keera ku makya osaale mu budde. Bw'atali musiraamu naawe saba, weekwate mu nguwo, yogera olulimi lw'omanyi naye. Oba oli mu kyaki oba mu buliri oba ng'olya mmere oba otudde, saba. Katonda ayimirizzaawo abantu bangi. Abantu bonna gye biggwera omalirizo zzeeyo eri Katonda. Omuntu atalina Katonda gw'obeerawo naki? Era nze nagamba dde abantu bw'osanganga omusiraamu ng'ekisiibo kituuse, kuba abantu olumu imaani ekka ne bigaana, naye bw'olabangayo oli ng'agamba musiraamu talina alusazi, talina kimuluma, kisibo ne kituuka n'asigala ng'eyali yakukakasa ebikolobero, oyo mute gwe mu bulookingirewo omanya ky'oliko si muntu. Aba yeekyawakyawa dda. Gwe oli wagamba nti nze ndi musiraamu, naye kale eddiini ngigenda kitono, ekisibo ne kisigala ne kituuka bw'aba musiraamu ng'abbirira omwenge n'asigala ng'era agunywa. Olaba amalaaya bava ku nguudo n'agawo wange kanneebikkeko. Naye bw'osanga omuntu nawulira waliyo n'abasiraamu abakambwe abalya n'enva ezitaliibwa, n'ogamba bannange ate ensi nkambwe. Naye si ye topiki yange leero, just nkugamba beeramu n'eddiini yonna gy'okola ki? Gy'oli beera n'eddiini. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'abakozi bannaffe, abavubuka bambi mbadde nkola nabo ku Sanyuka TV. Kitalo nnyo ekya muganda wange Badru tubadde tunyumya ffenna. Badru nakoma okwogera naye twali ludda wa? Tulina event gye twaliko ababiri. Twali ku Serena. Tulina event gye twaliko ne Badru oyo bambi wa Sanyuka TV yafudde mu kabenje. Twalina ye twabadde ludda wa? Ne Badru oyo bambi Allah amusaasire ebyamusobako. Then Makono ono mumumanyi akola olugambo ku Sanyuka TV. Makono twabadde naye ku Sheraton Hotel wano mu Kampala. Nanyumizaamu kaawo n'aŋŋamba Nurudeen oli siniya wange, nkwagala nnyo, nze era sisobola kubeera wano Nurudeen, bambi nga mpa flowers zange. Nurudeen Ntege, abantu bentunulira mu media industry, gwe oli omu ku bba ate nno nnyo. N'aŋŋamba era nze tosobola kuba wantu nga wendi, nendabawo omuntu nga w'amaanyi nga njagala nina bye njagala okumubuuza ne sisooka kukugambako, ompabulemu. Of course twali tunyumya nga biringa byalwali, tunyumyamu awo. Nagamba n'emmotoka yange nonyayo nno $1.5 million. Nafunayo emmotoka yange yafuna akabenje mabega awo, kati bali mu gikola biki. Ebya Sheraton, aba Sheraton mu kikadde. Wiiki emu eweze leero, it was a Friday night, sawa nga 4 tunyumyamu awo. N'agenda ne mugabo ezo jazifuna abantu sente oyina nga tukubamu kulwali ne twawukana. Ate nazzeemu okuwulira nga era azzeemu afunye akabenje. Obubenje obukuba Makono waffe kiki? Abantu batuuse n'okufa. Badru ne editor abadde social media influencer bwe bityo, simumanyi nnyo bambi naye yafudde. Kitalo nnyo, nsaasira famire zaabwe n'abagenzi bambi, Katonda abasaasire ebyabasobako. Nga nze omuntu mbadde mbalabako birungi byereere bambi. Naddala Badru oyo tubadde bwe tuti, tubadde musajja wange. Allah amusaasire ebyamusobako, ne famire ye bambi agigumye.
ate abawe n'obusobozi obugenda mu maaso. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaakati nzizeemu n'endaba sitoole y'omukyalo ono eyattibwa, omwana omuwala Susan Magara yattibwa mu mwezi gwa munaana, gwali mu mwaka gwa 2018. Engeri gye yafaamu yatiisizza buli muntu. N'eki kyenvuddeyo okuvumirira, nvuddeyo okuvumirira abo bonna abeetaba mu kutta omwana ono omuwala Susan Magara nti mwakutte ekifaananyi ky'Obusiraamu ne mukisembeza nnyo nnyo mu kutta kwammwe, to the extent nina we mbadde saasomye nga bagamba, wulirawo wano, ngenda kujjawo nsome oba nkusomere wonna owulire bulungi. Line gye njagala okuhighlightinga nti abantu abamu muvumiriza, yes, ndoza kyeki njagala kuvumiriza, muvumiriza eddiini z'abantu ze basinza olw'ebikolwa byammwe. I have seen, read, heard some pastors ng'ebikolobero bye mukoledde mu kyaki muvumiriza obulokole ne mukatagga, mukwata abakazi, mubba ssente z'abantu, mutunzizza abantu ebyabwe, essaala muzitunda. Kati ono omulabi ali outside bulokole agamba eddiini tekola ki? Oyinza zombulira balokole naye ng'ava kuba individuals. This is the same thing happening to Islam today. Kankusomereko wano owulire. The Weekly Observer. Tekyali Weekly Observer twakikwata, but it is The Observer. The Observer writes that the High Court in Kampala sentenced 2 people to death and 7 others to life imprisonment for the 2018 kidnap and murder of businesswoman Susan Magara, bringing it to a close one of Uganda's most high-profile criminal cases. In a judgment delivered today, Wednesday, it was Wednesday, I'm reporting what The Observer wrote, Justice Alex McKay Ajiji lyavudde nnyo. In a judgment delivered today, that was Wednesday, quote it, Justice Alex McKay Ajiji sentenced Hajara Nakandi and Abbas Musa Buvumbo to death after finding that they played the most direct roles in Magara's abduction, prolonged captivity, torture, and eventual murder. Atugamba atya. The judge sentenced Yusuf Lubega, twin brother Hussein Waswa and Hassan Katomiro, Mozamiru Sali, Muhammad Kisalita, Abubakar Cheworia, and Ismail Bukenya to life imprisonment for their participation in what he described as a meticulously planned criminal enterprise. N'atugamba bw'ati. Bukenya, wulira wano ewasinze okumalamu amaanyi. Bukenya, an imam at a makeshift mosque in Usafi. Wulira wano makinga obusiraamu bwe bujjira mu musango guno ne bufuuka ekizibu eri ensi eno. Bukenya, an imam at a makeshift mosque in Usafi, was found to have coordinated meetings where the kidnapping was planned and later oversaw the distribution of the ransom money. Wulira omusajja yeeyita imaamu yakubiriza meetings ezaateekateeka empamba y'ono omuwala era ne sente zaavaayo era y'omu
n'alaba ezaggyibwa mu kuwamba omuwala ono nga ziva ewa taata we Magara okulaba nti zigabanyiziddwa zitya era zigenze luddawa. Kati ekibuuzo kibu nti kati imaamu sente zino yali aziteekateeka kukola ki ekituufu? N'otuuka n'oyimirira emimbali imaamu omulamba, imaamu Bukenya. Kuba bino byenjogerako si byambu, omulamuzi yamaze okugusala. N'omulamuzi mu kusala omusango kitegeeza tetukyali mbu kiteeberezebwa, wabaddewo okubuuzibwa. Omwana omuwala Hajara, omukazi Hajara, kuba yali mukazi sina muwala, anyumya emboozi ye ng'alaga, they are my brothers, baganda bange, muzaalibwa mwenna basiraamu bannange. Hajara, ku busiraamu bwo buliko ng'otunuulidde omwana oli omuwala nga tonnamutta, nga tonnatta mwana oyo muwala Susan Magara, gwe ddiini yakugiranga egamba etya? Nga kuba kati ovumiriza ekifaananyi ky'obusiraamu nti Justice Ajij ruled that the offences fell within the category of the rarest of the rare. Cases under Uganda's sentencing guidelines warranting the maximum penalty. The offences were horrific. The offences were horrific, brutal, callous, premeditated, calculated, and pre-planned. Calculated and pre-planned. Baateekateeka kye bagenda okukola ne bakirowoozaako, tekyabagwako bugwi. Tebaali awo nti baba balaba ssente ne zibatabula ne bagamba nagwako, wabula baakirowooza bulowooza ne batuula ne bakiteekateeka ne bakirowoozaako, ne kye baakola nga obutujju abantu bakitwala bulala naye kya mutima mubi nnyo. Nga ebigambo byonna biva bimaliza biraga nti kya butemu, kya butujju, kya muntu alina enge, kya muntu ali heartless. Oluganda lutandise okudduka. Oba mpulira kye nkugamba muganda wange? N'amala n'agamba it was a senseless killing because they had already obtained the ransom, that is the money they asked for, $20,000 ejja $. Bwe bamala okufuna ssente zino, abampembe bano abatujju abeerimbika mu busiraamu, ekintu ekyo kiruma nnyo. Nsanze baseeka abamu ku muzikiti gye tusaalidde ne bagamba nti abasiraamu mukyayisizza basiraamu bannammwe. Seeka agambye abasiraamu bakyayisizza basiraamu bannaabwe mu ggwanga lino. Omuntu n'akwata ekintu n'adduka ne yeewaayiriza mu Quran nti nfe nga mu busiraamu, ne bamugamba tukwotingireyo. Obusiraamu bwe bukugamba nti bw'osanga omuntu ali innocent munoonye, omutte, omuggyeko n'ebibye, ali innocent. Because abantu abamunyumya naddala abatali basiraamu, nedda obusiraamu bugamba, bwabagamba no, bw'olisoma eddiini zonna zitta nga zittira ensonga. Bw'olisoma eddiini zonna ziri kulaga
wa Katonda we yalagira abo baffe abo bakole bwe bati genda okole bwoti ne bwoti. But the question here, essaawa eno gwottira nsonga ki? Susan Magara yali akoze eky'obusiraamu. Abantu bangi bamanyi ebikolobero ebikoleddwa ku busiraamu. Abantu batunze ettaka ly'obusiraamu. Abantu batunze emizikiti. Abantu babbye essente z'obusiraamu. Abantu bakoze ebikolobero nga bayita mu busiraamu. Abo nga tovangayo okugamba nti omanyi Kulaani etugamba ddi mubaddewo nga mulaba obusiraamu yeeyita omusiraamu ennyo mu kulwanirira obusiraamu okoze eki? Atugamba nti kanzite ku ddiiru ki? Bantu mwe muli bakafiiri. Bantu mwe muli bakafiiri. Oyo gwe bayita omukafiiri. Kubanga gwe weebuuze salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ennyonnyola ki? Abagitusomesa ne bagijja ku bino ebigambo by'owulirako eby'emirembe n'okusaasira biki? Emirembe gibeere ku ggwe nange gimbeereko. Kusaasira kwa Mungu byonna bitegeeza ki? Nuruddin obusiraamu bugamba nti salaamu omusiraamu atolera musiraamu munne ki? Salaamu ekitegeeza omuntu atali musiraamu si kituufu. Bwe nali ezimu ku nsomesa za Imaamu Kyeyune ze nawulirako yatugamba bw'ati nti omuntu atali musiraamu asobola okukutoolera salaamu n'ogiddamu. Imaamu Kyeyune nyinza obutaba exact naye byenzijukirako yagamba nti ye n'agamba omuntu bw'akutoolera salaamu n'ekigendererwa eky'okukuwa ekitiibwa n'okukuwa eddiini yo ekitiibwa omuddamu. Imaamu Kyeyune bwe yatugamba ne tumubuuza lwaki, n'agamba nti ekyali kyaganyisa abantu obutaddamu salaamu z'abatali basiraamu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyali nti abantu abaaliwo baali bawakanya omubaka sasa n'emirimu ekubeere ku ye, baali bawakanya Nabbi Muhammad peace be upon him nga bagamba bo bwe baabanga baddamu salaamu bwe baagibatoleranga baddanga mukivumirira, baddanga mukigamba afe, baddanga mukigamba mu Luwarabu ennyindo ye erwale, baddanga mu bingi. Kati ne bagamba omuntu atali musiraamu tomutoolera salaamu. Kati abamanyi bwe baatuula ne bakizuula nti kyali kiri ne bagamba interest y'omuntu eri ki? Intentions ziri ki? Ono akutoolera salaamu nina mukwano gwe bamuyita Josh atera okuntoolera salaamu. Nina mwannyinaze full figure oyo gw'olaba ankwera nga Haaji oli otya nkwagalako olw'obusiraamu bwo. Mwannyinaze salaamu aleikum nga takiŋŋamba kunzivoola era muddamu mu mirembe nti waleikum salaamu oli otya mwannyinaze. Kaakati gwasitula obukyayi obwali eri tomanyi na genesis yaabwo bwajja butya okubeerawo wano. Ekyo kimu nga tonnalowooza ku kutta bantu ng'oyagala nnyo obusiraamu, tonnalowooza kukola bikolobero ku bantu. Tuweeyo ebintu eby'obusiraamu by'okoze ebirala bitya. Oliisiza baamulekwa bameka? Kuba obusiraamu bukyogerako nnyo. Oliisiza baamulekwa bameka? Obusiraamu butugamba ku kusonyiwa. Tubuuze mu famire yo tolina bantu be wakyawa, tubuuze ku bantu be wasomako nabo, tolinayo bantu baakulema kusonyiwa mu bulamu ng'ogamba gundi yankola bw'ate naye simanyi omutima guganyuma. Nga tonnalowooza nti obusiraamu butugamba ebyo by'obikoze
nkubuuza musiraamu munnange ali eyo kuba bannaffe abatali basiraamu ye asanyuka busanyusi twabagamba abasiraamu tamanyi na kumanya because eggwanga lino bwe lyali litondebwawo Uganda abaalina amaanyi tebaali basiraamu era obusiraamu tebwateekebwateekebwa kyova olaba emyaka gy'edda abantu baakugamba nga abasiraamu tebaasoma tekyali kikyamu abasiraamu baali tebaasoma there are factors lwaki abasiraamu tebaasoma abasajja abaaleeta obusiraamu wano baatunuulira nnyo bbo obusuubuzi amaanyi gaali nnyo ku busuubuzi n'obusiraamu ate bannaffe abalala bwe baaleeta Christianity mu Uganda bo baatunuulira okusoma bigambo biyige bibiri obusiraamu bwajja bwatunuulira busuubuzi era wano teri asinga basiraamu ssente tebakikulimba be bannannyini ssente zino ez'okukola ezisaali zagenda mu gavumenti okubba simanya kukola bekino kuyingira kuyiiya kukola abasiraamu be basinga obusuubuzi because bo bali mu musaayi ne bwogenda Kenya ne bwogenda Tanzania bayindi basiraamu beebo sigambye nti abalala tebalina ssente omanyi waliwo omuntu ategeera ekitono kati kyogamba gundi zaalina naye musiraamu si kyeŋŋambye tugambye basinga kwenyigira mu busuubuzi kulima mmwanyi kusuula mmwanyi kugenda Dubai genda China bakazi ba hajati bosangako ba haji ne bapita kwe bali ba Josephine ne baani neŋŋambye kyebasinga abasiraamu basinga ku masteringa nnyo business ezitali za kusooka kunoonya mirimo ezitali za kusooka gira kati awe baakuguka kati okusoma kw'abasiraamu kwali kutono era omusajja the missionaries bwe bajja wano mu Uganda bwe baali baateekawo ebintu bibiri omuntu ono jjukira baasooka ne bajja nga abantu si basiraamu si bakatuliki bali awo bo bakiyita paganism bati baali basinza empinza yaffe ey'ekinnansi Mukasa Bachwezi obamu abalugwala mwasinzanga biki ne mwina bye mwasinzanga bannaffe abeeno Ebusia Abanyolo Abatoolo Abasoga baffe Busoga we Budondo Busoga Kamuli Abasoga Abasoga nga basinza bulungi mpewo zaabwe Bujagali ng'akola n'ebirala Abaganda nga Ddunguwaali Mukasa Musoke bingi ebyaliwo kakati abasiraamu okay when missionaries came to Uganda ng'abantu bwe bamujja ku bino byabadde asinza abaana bo babatwala ku ssomero ne basoma bwereere you only had to convert to Christianity obukatuliki oba Protestant kisinzira baani abaasookawo kati then Muslims bo nga bakola busuubuzi siramuka yiga ddiini ebisigadde tebaabifaako kati amasomero ga Christians ne gaba nga abaana be baasooka okukola ki okusoma missionaries ne bazimba amasomero missionaries white brothers and what have you bazimba amasomero ga primary ne secondary kati abasiraamu batuuka okulowooza okwagala okuzimba amasomero simanyi nakyali ku basiraamu ba biseera ebyo bazimba secondary zokka ki ekyabangawo kati nga education etandise okubaawo abakatuliki n'abaprotestant tulina Buddo tulina Gayaza Zinamagunga n'amalala Kibuli yali ezze Zigombe ndooza zaaliwo muyinza okunzijukiza ku secondary schools ezaaliwo kakati nga time ya senior 1 ng'etuuse okusunsula abaana abanayingira secondary nga amasomero waliwo g'abakatuliki agavaamu abaana ba primary ng'abasiraamu tebalinawo masomero gali awo gaabwe ng'abasiraamu tebalina primary ziri awo z'ogamba ngundiivu nti Kibuli erina amasomero agagiriikiriza
era Kibuli yabeerangawo ng'erinamu abasiraamu abatonotono nga emaliriza erina kutwala ba Christians kuba be balina amasomero amalungi abayise n'abasiraamu abatonotono abazze. Then nga Buddo ejja kutwala cream dera cream ag'abaana abaavudde mu masomero gaabwe, Abakatuliki, Abaprotestanti, Kabojja, nga kyekyo kyekiriwo. Kisubi nga bw'obakebera balina junior, balina secondary, Buddo junior, Buddo ki, gayaaza bweti. Ampuliriza oyinza okuwakana mpaayo essomero amasomero g'abasiraamu 2 aga primary gojjukira nga gaali g'amaanyi. So twafa nnyo ku ddiini ne tujja nga tugira, so tugenda omaliriza abasiraamu nga tebaasoma, baali tebasoma. Era bakugamba ndoza mu 6 obanyumiza omusajja ne bamuyitanga oba ye Kafumbe Mukasa oba abuka akyama kwaga amannya, kuliko omu yasooka okufuna degree nga musiraamu mu Uganda mu 6 nga abasajja baafuna dazi degree dda nga tetulinaawo. Nja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri bwe ndiba nfunye obudde, tulabe ebintu ebijja bitya abantu okubeera misled. Naye abasiraamu n'abalala nsaba abatali basiraamu tusonyiwe, aye nensaba n'abasiraamu mwongere okubuulirira abasiraamu muwe ekigambo ekisomesa abantu okwagalana n'okukkiriza nti mu nsi eno n'omubaka we yali tannafa yalekawo abatali basiraamu naye era teyabatta. Kati gwani aleka ng'obasse? Olinayo ekigamba nti omubaka we yafiira yaleka abatali basiraamu bonna baafa, nti ffe twajema bujeemi ku mulembe guno bapita. Obusiraamu bwasangawo Obukatuliki mu mwaka gwa 300 Emperor Constantine yali amaze okuteekateeka Obukatuliki. Mu 6 Obusiraamu bugenda okujja nga Christianity weeri towakana. Ne Christianity Obusiraamu ne bubikka ebitundu ebyo byonna ebyali awo paka naffe twafunako ne tufuna omukisa ne tubeera basiraamu era tulinze genda mu ggulu. Naye abantu bano tubeera nabo bulungi nnyo. Saudi Arabia eyo gy'olaba gy'ogenda gy'oyagala ennyo, buuza bakadaama abaliyo, abantu be bawangala nabo beeyisa batya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate olundi.